abasajja baakolako n'olukwesikwesi nga bawandiise ekiwandiiko ekyo nga baagala kitwala mu gavumenti eya Uganda ekola etya bagitegeeze mbu Kabaka kakati be bamutegerera tategeera biki bigenda mu maaso mu ggwanga. Ekyo ekiwandiiko kye nkugamba baakiyimiriririza mu kkubo, era omukulu omu bwe baakiwulira n'akwata essimu n'agikuba n'abuuza omu ku bantu n'obagamba Kabaka ategeera bulungi na biki ebigenda mu maaso byonna abimanyi, era ne bw'omuwa ku ssimu wuuno asobola okukubira n'abagamba nti mumugamba ankubire n'akwata essimu n'agimukubira. Dino olinga ogamba nti bye nkugamba ekisinga okunnumya omutwe n'obusungu bwe nnina obungi bantu bano okulowooza nti nze nnina ebyange bye nneeyagaliza nti saagala bwa Katikkiro, saagala bwa minisita, saagala bwaki wendi wammala. Oyagala ki? Siina buyinza n'obumu bwe njagala. Njagala kulaba Kabaka ng'ali mu mirembe, njagala kulaba Buganda ng'eri etebenkedde ntende. Olinga agamba nti Kabaka bamuwambye. Muwambe wajjo kye kigambo kye mba mbagamba ekyangu. Gw'oli waatuukira okugamba nti oyo yangobye talina buyinza bungoba, kubanga ekiwandiiko kye twamuyisaako tannaba kuvaayo kikyala enjinga. You know what it means moshi okugamba nabagamba nali nkyakola n'abo abazeeyi b'ebbama abo ne njogera ekigambo kino nti bano abasajja ekiwandiiko kino kibafulumizira kibatadde Kabaka kigenda n'okubecoming controversial in the nearby future. Era ne mbanyonyola ne mbaga nti ebintu bino bye mulaba bigenda mu maaso until when nga bavuddeyo ekiwandiiko ekyenjawulo ekikakasa nti Kabaka si mutabufu wa mutwe nga bwe bamugamba. Nina ebigambo byogero kimanyi bisobola okutwaza mu kkooti. Mbadde nsaba tugende nakati if possible. Bwaba tebawandikangako kiwandiiko ekyo kisindika Namibia ekwangalo. Kuba oyogedde ku bannaalinya babiri. Benjogerako weebali. Omulangira Wasajja waali wamu ne Katikkiro wa Buganda. Era gwe njogerako yeeyagaliza na Bwakabaka essaawa zino. Ani? Okuvaayo okujjawo ekikyamu ekiri mu Buganda buvunaanyizibwa bwange. Nga nze Omuganda ate ng'omwana w'Abambejja kinkwatako emirundi 10 so kati ki ekiddako mu Buganda? Sibye sisse sivumye byenjogerako bye bituufu ebigenda mu maaso mu Buganda. So babasinza amaanyi bw'oba ogamba nti Kabaka era bye ndi mu kwogerako bano bo kye bali mu kubala bye bino wammanga. Wabuli Muganda ali wano alowooza nti gavumenti yeetulugunya Mmengo oba yeetulugunya Kabaka. Era nga bamanyi nti ne bwakera ku makya n'afuna obuzibu bo tebajja banyega. Ebintu ebiriwo ku mulembe guno byolaba bigenda mu maaso bye byaliwo ku Mwanga bye byaliwo ku Muteesa ng'awamu era bye biriwo olwali